Weewaawo kasita awulira omudigido ogwo omanya nti zirumye bukuyege esatu ez'ekiro wetukutuusizaako Amasukkulumu. Nze Kefas Mayumba akubuuzaako nti osibye otya n'omunnaffe weebale gy'otusizaako nga lunaku olwaleero ate n'abagenda okugola tubagaliza akaseera kalungi. Ennaku z'omwezi leero ziri 3 mwezi gwa Julaayi omuganda gwetya Kasambula nga gwe gw'omusanvu mwaka 2019 nga bulijjo Amasukkulumu tugatandika n'ebikulu ebigalimu. Ebikulu mu Masukkulumu. Omuntu oyo agikozesa abakugu baffe batuula naye ne bamulaga amateeka agagobererwa. Temukkirizibwa kumala gabuusa drone. Gavumenti egamba nti agivuga alina kusaba eri adumira amagye. Era tugamba kino abazadde abalina abaana ababbiga mumanyi nti eno yessaawa. Bateeberezebwa okubba boda omu attiddwa omulala n'agendera ku bisago. Temukiddangamu abasuubuzi abeekalakasiza eri KCCA olw'akasasiro bayooleddwa. Bannange sibeeranga kuwa NRM ekyo gyakibakakasa. Wabula n'agenda okukola omulimu nga n'abagendayo okutimba. Munsonyiwe bannange, Chameleone yeetondedde abawagizi be ng'akwasibwa kkaadi y'ekibiina kya DP. Munnange Luchamuzi Isaac ku lw'abannaffe abategera olulimi olw'obubonero bwe tuli Amasukkulumu ngatandise n'ag'abantu bonna abagula n'okupangisa oba n'okukozesa obunyonyi obutonotono obwakaziwako erya drone bagenda kuteekebwako amateeka amakakalinga omuntu yenna okukkirizibwa okubuusa akanyonyi kano olukusa asooka kulufuna okuva ew'omuduumizi w'amagye wamu n'okuwandikira minisita gwekikwatako. Bino byanjiddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'embuka z'ennyonyi mu ggwanga ki Civil Aviation Authority nga kibadde kisinkanye abakulira ebitongole ebivunaanyizibwa obuterevu ku nsonga eno. Obunyonyi obutonotono oba buyite bu drone bubadde okusinga bwettanirwa nnyo abantu abaagala okukwata ebifaananyi eby'omu bwengula ate oluusi nga drone zino zikozesebwa mu kukettanga okusinga ebitongole by'ebyokwerinda bye bizikozesa. Wadde nga drone zino weeziri zibadde tezirina mateeka gazifuga era oba oliawo kyekiwaliriza ekitongole ekitwala ebyentambula by'ennyonyi mu ggwanga okubangawo amateeka amapya agalina okuzifuga. Mugano mwe muli ekyoyo yenna asuubira okuyingiza drone mu ggwanga okumala okuwandiikira minisita mu mulimu gw'ayagala okugikozesa olwo ne minisita awandiikira omuduumizi w'amagye nga mu birala mulimu n'ekyokumala okufuna layisensi emukkiriza okuvuga drone. First of all, you should know the purpose of this drone. If you are bringing the drone in Uganda, you want it for what purpose? Once you get that purpose, you should associate it with a certain activity. These activities should be associated with the ministry. Like if it's for photo imaging or what, you should be associated with the Ministry of Tourism. Abakulu okuva mu kitongole ekitwala ebyennyonyi mu ggwanga bagamba nti singa amateeka gano gateekebwa mu nkola gagenda kuyambako okumalawo ababadde bayinza okuleetawo akatubagiro naddala nga bavugira drone makubo ate omulina okuyita ennyonyi eza bulijjo wamu n'okuteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu matigga. Omuntu oyo agikozesa abakugu baffe batuula naye ne bamulaga amateeka agagobererwa bw'obeera nga oli mu airspace oba okozesa airspace. Silva Kayondo ngono y'omu wabadde bamaze ebbanga nga bakozesa drone ategeeza nga kino bwe kigenda okumalawo emirimu mu ggwanga naddala eri abavubuka abadde bazittanira. For instance, they require you to have a license or a third-party insurance. I mean, there is no drone training school in Uganda that will certify you to have a license. So that means the local talent is being suffocated. Kyokka Kayondo ayongeddeko tibasobola okukolera awamu ne gavumenti okumalawo egimu ku miziziko egigenda okuteekebwawo. There is a tendency for regulators to think that we as an industry also do not have solutions for these challenges. But to me, actually, the solutions are there. Wadde ng'etteeka erirungamya enkozesa ya drone libadde terinateekebwa mu nkola, kitegeerekese nti nnyingi ku zo zibadde zingizibwa mu ggwanga zaakwatibwa ku kisaawe Entebbe olw'ensonga ezitali zimu. Kubanga bw'obeera nga tonnaba ku fulfillinga security requirements ne customs tosobola kukola ki
kukkirizibwa kusasula musolo so kati fenga aba CAA oba tonna bana kututuukako kati oba okyali ate mu mikono gya bitongole bya gavumenti birala. Bino byonna bibadde mu musomo gutegekeddwa aba Civil Aviation Authority nga guno gwetabiddwako abakulu okuva mu byekwerinda ebitaliimu omuli poliisi, amagye agawaggulu wamu n'aga wansi, ekitongole ekirowooza ky'omusolo kya URA, abali mu lumu gw'okukozesa drone n'abantu abalala bangi. Gerard Mutumba, Bulletin TV Amasukkulumu. Wow, webale nnyo Gerard Mutumba. Bonna abavuzi ba bodaboda mu bitundu bya Kampala batwalidde amateeka mu ngalo bakakanye ku basajja babiri be badde bayita bo ababbi ababodaboda ba pikipiki n'abakuba omu ku bo n'afiirawo. Bategeeza nti babadde babbi ba piki era nga basuse kubeetooza kibuga okuvya ddala mu bitundu eby'omunyonyo okutuusa lwe bakwatidde Makindye anti buli mulimu n'empeera omubbi agabana n'angwala. Ababbi ba pikipiki babiri bakubiddwa emiggo abavuzi ba bodaboda era okukakana ng'omu afiiriddewo. Okusinziira ku bagoba ba bodaboda ababbi bano bavudde mu nnyonyo nga baliko gwe baagala okubba era nga wano batemezza ku bannaabwe olwo ne batandika okubagoba. Bano babagobye ne babeetoolooza Kampala okutuusa lwe babasinzizza amaanyi mu bitundu by'e Makindye era wano we batandikidde okubakuba amayinja okutuusa lwe basseeko omu ng'owookubiri asigaddeko kikuba mukono. Poliisi eyanguye n'etaasaako omu nga wabula abadde akubiddwa mizibu. Wabula aba bodaboda balabudde poliisi okukomya okweyingiza mu nsonga z'ababbi ne babataasa. Ate bayanguwa nnyo okutaasa okusinga okulwawo oli nga bamukubyeko pikipiki. Poliisi eremeddwa emirimu gyayo ekifo ky'okukola emirimu egyalina okukola bajja kutaasa butaasi babbi era kyetumanyi era babajja wano era bagenda kukola ki bakola nabo babamanyi bemanyi babanga baagala kubba Makindye tugenda kubekolako ba poliisi tesobola kubakolako bekwata beeta tugenda bekolera ffe bagamba poliisi tuleka abantu tubakoleko yagaana. Bano bagamba nti ababbi bano babakuba ennyondo era y'ensonga lwaki baagala ababbi babeekolereko. Kubanga tulaba obutambi wano njaneko nawali waggulu wali wiki singa ssatu emabega bakubira omwana bamutta ennyondo ku mutwe nga 8 wali waggulu. Ababodaboda bongeddeko nga bwe beekyaye oluvannyuma lw'abatemu abalabikidde ku kamera enkessi ku kikomera ekimu nga batte omuvuzi wa bodaboda ne bakuulita ne pikipiki ye. Baba batta omulenzi oli nga oyinza okulowooza ate gwe basse ate yabadde ababbyeko piki kati mu butuufu baba bakwatiddwako edaga kusaanyaawo. Batubira nnyo amapiki kitukola bubi nnyo nga batubira amapiki nga vidiyo wagirabye akatambi mwakalaba nga babba piki yaffe kadate babano. Bano era bakukulumidde poliisi olw'okutwala omu ku babbi mu ddwaliro nga babadde baagala naye bamumize omusu. Batukuba ennyondo mutunula era tugamba kino abazadde abalina abaana ababbi nga mumanyi nti babbi eno yessaawa kubanga buli we batwala ababbi abo balina ebikosi binene tebabasobola era bba oli munene afa ye nasigalawo oyo omu bamutulemesezza. Poliisi omulambo eguggyewo negutwala mu ddwaliro e Mulago. Aneti Nakayibale yabaddeyo ku Bulletin TV Amasukkulumu. Wow, netuvumirira ebikola ebyokutwalira amateeka mu ngalo kubanga ate si ensonga esobola okubeera ng'emasaawo obubbi bwa bodaboda oba obumenyi bw'amateeka obugwa mu kkubo eryo ng'ate naawe ottabusi. Abamu nno ku basuubuzi abakolera mu kibuga ky'eggwanga ekiku Kampala olwaleero beekumyemu ogutaaka ne beekalakaasa lwa kitongole kya KCCA bo kye bagamba nti kiremereddwa okuyoola kasasiro. Abakwatiddwa bakuumirwa ku poliisi ya CPS era nga poliisi egamba nti bakuvunaanwa okubeera nga bakuma mu bantu omuliro n'okukuba olukuŋŋaana lwe bayise olumenya amateeka. Abasuubuzi abakolera mu Kampala abeegattira mu kibiina ki Kampala State Traders Association Kasiita bazze nga beemulugunya ku misolo egiri waggulu egibaggyibwako KCCA okusoloza ensimbi z'obupangisa mu ddoola nga kwotadde n'obuggyamu obususse mu kibuga. Bano bawakanya ekya KCCA okubasolozangamu ssente za kasasiro ate ng'omukulembeze w'eggwanga yali yazigaana.
Bano era bagamba nti ensonga zaabwe tezikoleddwako nga kye kibawaliriza okudda ku nguudo beekalakaase nga boolekera yafeesi z'ekitongole kya KCCA gye babadde baagala okusisinkanira Lord Mayor Erias Lukwago bamutegeeza ensonga zaabwe. Abasuubuzi bagamba nti KCCA basolozaamu ensimbi za kasasiro ate nga Pulezidenti Museveni yabagaana okuddamu okusasula n'abategeeza nga gavumenti bwe yali egenda okukola ku nsonga eno. Bano era bategeezezza nti newankubadde KCCA bajjako ssente za kasasiro naye obujama bususse. Wabula poliisi abasuubuzi tebaganyiza kutuuka ku yafeesi za KCCA era okukakkana nga abamu bakwatiddwa wakati mu kanyoolagana akabadde ku mini price. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango ategeezezza nti abakwate bakuggulwako emisango egy'enjawulo. Kubanga leero naawe omanyire leero ennaku lw'okukola abantu bali bize bali bateegwa kututegeeza tubalagirire ekifo ekkubo gye bayinza okukola ki okuyita nga tebataataganya okutambula mu kibuga oba traffic mu kibuga. Bano twabakuute bali bana tugenda kubavuna n'omusango gw'okukuba abantu omuliro n'okukuba olukuŋŋaana nga tebalina lukusa. Abantu abeerabiddeko n'agaabwe ng'akanyoolagano kano kagenda mu maaso wakati wa poliisi n'abasuubuzi bakukkulumidde poliisi engeri gy'ekuttemu abantu bano. Okukakasa nti embeera edda mu nteeko poliisi eyungudde basajja baayo abawanvu n'abampi olwo abantu ne baddamu okukola emirimu gyabwe. Anit Nakayibaale yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Kulika Aneti Nakayibaale ne Sukkulumu eryo. Yenno omuyimbi amanyiddwa nga Chameleone nga lyerikola ssente oba Joseph Mayanja olunaku olwaleero yetondedde abantu abadde bawulira ebyogerwa nti no yasala ddayidiro ne yeesogga ekibiina kya National States Movement. Akawongomundi n'ategeeza nti no yali anoonya nsimbi okwetaba mu luyimba lwa Tubonga Naawe wabula nga ye okuva ne bubanje bulaga mu kibiina kya Democratic Party lukulwe. Bino Chameleone okubyogera abadde akwasibwa kaadi emukakasa okubanga mu kibiina kya Democratic Party wali ku sharing hall ensambya. Beekoze munnyo omulimu ogunywako enfuufu kuba nsoma nti banja ndi musajja w'amaanyi. Ew'omwami Museveni nagendayo napangisibwa olw'amaanyi ago ng'omwe ge bwampa nagendayo lw'amaanyi yampita neyongere ku kigaali kye tusukuba ekikole kiguke ekyo kibeetondera mwenna. Joseph Mayanja atuukidde ku bodaboda nga zigenda mu ssaawa 8 wakati mu kwerekerwako. Maama we Ssaako Baganda bategeeza nga bwali muno kibiina kya DP okubeera kyatayinza kwabulira. Ono ayongeddeko nti ekiseera kituuse eri abavubuka bonna mu ggwanga okukomya okwetiitirira kubanga basobola okubeera abakulembeze abalungi abasobola okugasa eggwanga lyabwe. N'owabutida ayanirizibwa ebyo bwe baddire bweki naye obukolwa mwenda bugiyuzaliza n'efukabira ku ttaka. Mbasaba bakwano bange tutindingeze siina njawulo naawe ebikunyigiriza binyigiriza mwekennyini mwampa erinnya n'ettutumu n'enfuuka omugaso eri eggwanga. Njagala tukosa amaanyi ago gennyini mu kwenunula ffe ng'abantu. Chameleone ategeeza ng'obukyafu buli mu kibuga Kampala ssaako amateeka aganyigiriza abantu naddala abatembeeyi bwe gamuwaliza okuvuganya ku bwa Lord Mayor okubaako kyakyusa mu kibuga Kampala. Essaawa ya Queen eyo yateekebwawo nga monument ekyokulabirako gyoyo Kampala. Naye Kampala n'atuma okuva ku ssaawa ya Queen paka maduuka g'abantu. N'osigala nga naawe bateese n'omusolo omupya mugenda kusasula mu ddoola nga musasula Land Road. Baganda bange omukulembeze yenna afaanana ng'abo abasajja abateesewo enkola eyo. Bw'akugaa nti ku myaka 2 tanakyakoledde omwongere emyaka 5 era akutwale ayina ekimusugwa eggwanga litalyagala. Nobert Mao Ssenkagala wa DP wabadde akwasa Joseph Mayanja kadi ya DP amuwadde ekifo kya Ssabakunzi. Kiyite Chief Mobilizer wa DP mu ggwanga lyonna n'amulagira okutandika okugogola eggwanga. Wadde omulimu gwa Ssabakunzi kitegeeza Chief Mobilizer ate mu ggwanga lyonna
ejja kukwasa instruments of power mu butongole. Mawa ategeeza nga DP gy'akulembera bwe yaniriza abantu bonna nga tefudde ku kibiina kyabaddemu kasita aba nga naleetawo enkyukakyuka mu ggwanga gye baluubirira. Tubaaniriza mu struggle. Nze nina emirimu ebiri kyokka nga pulezidenti era buli kyenkola mala kwebuuza kino ekintu kitereza Democratic Party kizimba DP bwe kiba nga tekizimba DP sikikola. Abantu ab'enjawulo Mubadde ne maama wa Chameleone basanyukidde obuvumu Mayanja n'abantu abalala Mubadde ne Reverend Bakaluba Mukasa bwe boolesezza okwegatta ku kibiina ekirwanira enkyukakyuka mu ggwanga. Bajjajja b'abaana bange naffe ffennyini bazadde baabwe all along tubadde ba DP era tuli ba DP. Pulezidenti wa DP Ronaldo waffe Chameleone bamusindike mangu mu kibuga Kampala abeeko emirimu gyabwe. Ekibiina kyagala buyinza era buli lwe bakoma kweyongera ku buli tukoma kweyongerako omuntu omulala mu bibiina by'opposition kitegeeza nti bamusemberedde ki obuyinza. Bino bintu si bizibu bwe baba future batugamba nti ekyalutuuse naffe tukuze. Osiramu wensiramu kaleero nongenya okulya ennyama enkaafu jjo oba okoze kyabwereere nsiramuseero tupapaana ki. DP kyekimu ku bibiina binnansangwa mu ggwanga bulajja evuddeko enjawukana mu bukulembera ekibiina kino zaali zitandise okukinafuya naye kyandiba nga kizzeemu okulanda ng'omuliro gw'oluyiira. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu. Ensonga ezeewuliriddeko era n'oziraba Ssaabakunzi bamulonze asigadde kwasibwa bikola oba bikozesebwa. Tugenda kuwummuzaamu nga tumaze akanyomero kaffe kana kamanya byolya mwogenda okumanyira emigaso egiri mu kulya amayuni naddala eri abakyala ab'embuto. Amayuni galimu ebirungo biyitirivu era bagamba nti gamba nnyo omukazi ali olubuto ssaako n'omwana ali munda okubeera abalamu obulungi. Kigambibwa nti gayamba nnyo omwana mu myezi egisooka ng'ali mu lubuto mu kiseera ky'okutondebwa kw'ekirira kiyite fetus. Era okunoonyereza kulaga nti ensonga emu lwaki abaana bazaalibwa nga baliko obulemu naddala ku bwongo lwa butabeera na butaffaali bumyufu bumala mu musaayi gwabwe nga kino amayuni gakikolako olw'omunnyu gw'obutonde ogusangibwamu. Abakyala nga mulina ekizibu ky'ensonga zammwe ez'ekikyala okubeera nga zikyukakyuka ssaako n'ababali mu myaka emikulu musobola okulya amayuni ne gabayamba omubiri ssaako n'omusaayi okubeera n'ekiriisa ki vitamin B6 ekimala. Manya byolya. Abobole kubanga okyali naffe nate tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri eky'Amasukkulumu tukitandise naga omuwandiisi w'enkalakalira Musige Eddamuzi Kagole Kivumbi Katonda amaziga gamuyitemu asanze na kaseera akazibu okuddamu kajjojjojo ebibuuzo bakira ebimusoyebwa abakulu abatwala akakiiko ka Paalamenti akalondola essaasanira ensimbi z'omusolo ku nsonga y'okubulankanya n'okwebulankanya mu kakiiko. Ono ategeezezza ababaka nti abadde mulwadde era y'ensonga lwaki yatemeddwa okulabikako mu kakiiko olunaku olwajjo n'abaweereza munnamateeka we kyokka ateereddwa kuninga okulaga ebbaluwa z'eddwaliro ne gamumyuka. Ku bbalaza ya Ssabbiiti eno abakulu okuva mu Musige Eddamuzi bwe baali bagasimbaganye n'akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasanya y'ensimbi y'omwewu w'omusolo. Akakiiko kano akakubirizibwa omubaka Nandala Mafaabi kakizuula nga bwe waliwo ensimbi obuwumbi 34 obutamanyiddwako mayitire mu Musige Eddamuzi.
Ensimbi zino ze zimu ku ezo obuwumbi 134 ezaaweebwa ekitongole okukola omulimu mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2017-2018 ng'okusinziira ku alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti ensimbi zino zaaweebwa abantu ssekinnoomu okukola emirimu egitaalambululwa bulungi. No reports, because you would be very on top of the things and say, no, when I get this money, this is my reporting method, this is my accounting, and you know, when you have spent money, if they even issue an audit report, if you have been audited, you are entitled to what? A copy. They are reports, they are financial and physical performance reports under the jealous swap. Akulira ebyensimbi Musigedda Kagole Kivumbi yalagiddwa okukomawo olunaku lw'eggulo n'atalabikako ekyatabudde ababaka ng'ono lulabiseeko oluwaleero gye bali bamutadde ku nnenga annyonnyole era katono amaziga gamuyitemu. The PS of Judiciary or whether the PS sent a personal lawyer to represent Kagole Kivumbi. You went to Mulago. We are not saying Mulago now publish Mr. Kagole's what? Results. We want now to know which hospital you went to, number one. In my view, it is him to exonerate himself. But as per now, to me what we can take is he absconded himself yesterday. He did not even inform the colleagues. Amounts to contempt, misuse of office, and causing financial loss. We want, before we go any further, to avoid wasting time, more time. Let him tell us that the medical forms at home, as he says, we give him a police officer to escort him and pick a copy. Then he said what, he's going? I told him I have. What was the specific instruction you gave him? Okay, CRA was not called. For CRA, you never called her. It should have been the undersecretary. No. We want from you. Ssentebe w'akakiiko Nandala Mafaabi awaliriziddwa okuyimiriza olutuula lw'akakiiko okumala eddakiika 30 Kivumbi asobole okuleeta ebbaluwa y'eddwaliro gye yafunidde obujjanjabi olunaku lw'eggulo. Ono mu kukomawo foomu y'eddwaliro gy'aleese ababaka bagikubyemu ebituule nga bagamba ejjudde bulimba bwereere. Yesterday I did X, Y, and Z because now it was an issue. You have to come and report that I don't have the report at home, but I've come here to give me a report to confirm I was here yesterday and what you did. But now what we have seen is a medical form dated yesterday. It means you should have gone with it. Sir, I have a family account in there. No. We have not denied that. And most people who were treated there will leave our records there. And towards the end, we'll make a decision on that. We have confirmed you never went to hospital, you dodged the parliament, and now you're trying to concoct results, which we have confirmed have nothing to do with your illness. Indeed, you are sick, but yesterday you never went to the hospital. Kivumbi ne banne n'oluwaleero balemereddwa okunnyonnyola akakiiko engeri gye baasaasaanyamu ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 34 ku ezo obuwumbi 134 ezaaweebwa ekitongole mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo gwa 2017-2018 okukola emirimu. Akakiiko n'oluwaleero kaliko ensimbi endala ze kazudde ziwerera ddala obuwumbi 74 obutamanyiddwako mayitire okuva mu kitongole kino. In these consolidated financial statements, in which category do you put this? That's why I'm asking, sir, the senior accountant to be checking the books of accounts so that I can make reference to a particular page. I have them here, and you see, you say it was a basket where you even receive funds from government and then from the sector, from justice, law and order sector. Shamim Naiga, Delta TV, Amasukkulumu. Abatusooka batugamba nti mugezigeza kuguza ekibira naye n'ebyo obyewuliddeko era n'obiraba. Kiki ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga kitegeezezza nti n'omuwendo gw'abantu abafa akafuba ate nga balina n'akawuka akaleeta obulwadde bwa mukenenya gweyongedde obungi mu ggwanga. Kati nno bano basitukiddemu ng'eyakitego ogw'ekyayi batongozezza kaweefube bwa nnaku 10 muno bagenda okuyita abageme abantu abalina mukenenya nga tebalina akafuba okubaziyiza okufuna ekirwadde kino ekyakafuba kubanga okugema kukira okuwonya. Okusinziira kwa alipoota ya Minisitule y'Obulamu ey'omwaka 2017, abantu 14,000 be baafa ekirwadde ky'akafuba.
Minisita y'ebyobulamu wano mu ggwanga Dr. Jenruth Acheng agamba nti abantu abafuna akafuba beeyongedde okusinga ku bamukenenya anti buli mwaka abantu abapya abafuna akafuba bali 8,300 so nga abafuna mukenenya mu mwaka 2018 bali 5,300. Achenga ategeeza ng'ekirwadde ky'akafuba bwe kiri eky'obulabe ennyo anti kyanguwa okusaasaana engeri gye kitambulira mu mpewo era kitaataaganyizza ebyenfuna by'eggwanga. So the burden of TB, which is now very high, poses a big threat to the economy, and the sooner we address it, the better. So together with partners, we developed this 100-day accelerated plan so that we scale up the numbers of people receiving the preventive therapy from the current 150,000. Ekyennyamiza abantu abalina akafuba ebitundu 5 ku 100 kwaba bakafuna buli mwaka 8,300 be batandikirawo eddagala so nga ebitundu 7.2 ku 100 tebamalaayo bujjanjabi ekireetedde embiri gyabwe okuguba ng'eddagala eribaweebwa terikyabakolako bulungi. Okwongera amaanyi mu kuziyiza akafuba mu balwadde ba mukenenya, ekitongole ky'ebyobulamu kisazeewo okutongoza ennaku 10 mwe bagenda okuteeka abantu abalina mukenenya ku ddagala nga tebalina kafuba ku ddagala eriyitibwa isoniazid basobole okukaziyiza. Well, the isoniazid is a TB preventive medicine that we give to people who are diagnosed with HIV to prevent them from getting TB. Now you will realize that there are already people who have been on HIV treatment for a long time and they have built their immunity over the years. Dr. Joshua Musinguzi okuva mu kitongole ky'ebyobulamu agamba nti ennaku 10 ezitongozeddwa baagala okuteeka abantu 3,000 ku ddagala eriziyiza akafuba mu balwadde ba mukenenya. Eddagala eryo likendeeza chances z'omuntu alina akawuka ka siriimu obulwadde bwa siriimu newaba nga alina treatment ya ARVs bya mugaso nnyo okukendeeza chances y'omulwadde oyo okufuna obulwadde bwa tuberculosis. Eddagala liweebwa omuntu alina mukenenya so nga talina kafuba okumala emyezi 6 ng'omukugu bw'annyonnyola. Eddagala likozesebwa abo abalina obulwadde bwa mukenenya naye nga tebalina TB kubanga bw'obanga olina TB olina okufuna full treatment ya TB. N'olwekyo tulina okuba screening abalwadde okulaba nga tuliwa abo bokka abatalina TB naye nga balina obulwadde bwa mukenenya. Eddagala eryo olimira kumala myezi 6 olina okulimira buli lunaku. Mu kiseera kino abantu abalina mukenenya abaateekebwa ku ddagala eriziyiza akafuba so nga terikawonya bali 20,000. Abantu abeetaye mu kutongoza ennaku 10 zino kubaddeko ambasada wa Amerika mu Uganda Deborah Malak, abakulu mu byobulamu okuva mu disitulikiti ez'enjawulo n'ab'ekitongole ky'ebyobulamu ssaako n'abavujjirizi eri ebyobulamu. Richard Kenge, Delta TV, Amasukkulumu. Kituufu era kyetaagisa okwekebeza kubanga lubaala embeera nga n'embiro kwotadde. Nga tuvuddeko obuuyo obwo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asiimye okulabikako eri Obuganda mu kukuza olunaku olw'ebyobulamu olugenda kukuzibwa mu Buganda era nga emikolo gino asiimye gikwatirwe mu ssaza lye ery'e Bugerere. Olunaku luno lwakutambulira ku mulamwa ogugamba nti abaami tubeere emunnyenye mu kwenyigira mu kuleetawo obulamu obulungi. Ng'ennaku z'omwezi 10 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno, Obwakabaka bwa Buganda bugenda okukuza olunaku lw'ebyobulamu mu Buganda nga luno Ssaabasajja Kabaka yasiimye lukwatibwe mu ssaza lye ery'e Bugerere. Olunaku luno lwakutambulira ku mulamwa ogugamba nti abaami tubeere emunnyenye mu kwenyigira mu kuleetawo obulamu obulungi. Obubaka n'okubeera omutume w'ekitongole kya UNAIDS ku nsonga z'ebyobulamu kale akubiriza abaami mu ngeri y'enjawulo. Ate abaami mu byobuwangwa baffe mukimanyi nti balina obuvunaanyizibwa bunene okuba nga bakuuma famire zaabwe nga nnamu. N'olwekyo omulamwa gwatambudde bwe gutyo. Olukungaana lwa bannamawulire lutuuziddwa ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo Minisita Ssaabasajja Kabaka ow'ebyobulamu ebyenjigiriza enkulaakulana n'ekikula ky'abantu era nga yavunaanyizibwa
woofiisi ya Nnaabagirika Dr. Prosperous Nankindu Kavuma ategeeza nga Kabaka bwe yasiimye okwetaba mu nsiisira z'ebyobulamu ku ssomero lya Kitimbwa Primary School wamu ne Kawongo ku mwalo gw'e Galilaaya ng'eno abantu ba Ssaabasajja Kabaka gye bagenda okulungamizibwa mu nsonga z'ebyobulamu ez'enjawulo. Olusiisira olugenda okusooka genda okulinnyamu ekigere n'okusomesa ku nsonga za Mukenenya luli ku mwalo e Kawongo mu ggombolola y'e Galilaaya. Ate olw'eggulo nga 10 ajja kubeera mu ggombolola y'Ekitimbwa atusomese ku nsonga z'okugema n'okulwanyisa endwadde ez'enjawulo. Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu era wano walagidde okusoomoozebwa okw'amaanyi abantu ba Beene kwe basanga mu nsonga z'ebyobulamu ng'abangi ku bano tebamanyi nkozesa ya ddagala eribeera libaweereddwa. Abantu mu byalo abamu tebanaba kuyiga bamuwa eddagala okulimira naye oluusi nga basomyeko kitono ne balimira bulala. N'olwekyo tuyinza kutula mu Bulange ng'abantu ba Ssaabasajja tebali bulungi. Ono bw'ati alungamizza lwaki Obwakabaka bwa Buganda busazeewo okukuza olunaku luno olw'ebyobulamu mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bugerere. Kati waliyo abantu b'amawanga ag'enjawulo. Twasanze waliyo Abasudani, waliyo Abakuku, waliyo Abasoga naye bonna beetegefu okwaniriza Ssaabasajja. Nolwekyo tukunga Obuganda bonna tubeere e Bugerere kuva mu nnaku z'omwezi 9 aye tulindire ebeere nga 10 ne 11. Dr. Prosperous Nankindu wano era weebaliza Obwakabaka bwa Buganda wamu n'abakulembeze ab'enjawulo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bugerere olw'enteekateeka y'olunaku luno. Karo Nakibuule, Dawot TV, Amasukkulumu. Ayo balinyo omuwologoma Karo Nakibuule n'amawulire ago okuva embuga. Nga tuvuddeko ate obuufu obw'okkooti y'oku City Hall ewozesa emisango egy'enjawulo mu Kampala evunaanye mmeeya w'e Kawempe His Worship Dr. Emmanuel Serunjoji emanyiddwa ng'ow'eddembe. Emisango mubaddemu ebiri okuli ogw'okutaataaganya n'okulemesa ekitongole kya KCCA n'okweyisa mu ngeri etasaana. Wabula ono emisango agyeganye era anagirwa okusasula akakadde kasingi kalamba ng'akakalu ka kkooti okusobola okweyimirirwa awoze nga ava waka. Meeya w'e Kawempe Emmanuel Serunjoji ow'eddembe avunaaniddwa mu kkooti ya City Hall emisana ga leero. Ono omulamuzi wa kkooti eno Valerian Tumuhimbise amusomedde emisango ebiri omuli okulemesa ekitongole kya KCCA okukola emirimu gyakyo awamu n'okweyisa mu ngeri etasaana. Meeya Serunjoji avunaaniddwa n'abantu abalala babiri omuli Akram Matuvu ne Latifu Owoli. Serunjoji emisango gyonna agyeganye era ng'ono bannamateeka be omubadde Asumani basaalirwa ne Nalukoola Luyimbazi basabye omulamuzi okumuta ku kakalu ka kkooti. Omulamuzi akkiriza okusaba kwa bano era ng'omulamuzi amutadde ku kakalu ka kkooti kakakadde kamu nga zaabuliwo oluvannyuma lw'okuleeta abamweyimiridde nga basaanidde. Wabula Serunjoji asoose kutwalibwa mu kaduukulu ewakuumibwa abasibe nga bw'alinda abantu be ne bannamateeka okusasula ssente. Oluvannyuma lw'okusasula Meeya Serunjoji avuddeyo mu kaduukulu nga bwe yeewuunya ekibadde kimutuuseeko. Tugenda kutandika okunoonyereza kiki ennyo ekikulu ekiri mu nsonga eno kubanga omukulu Elias Lukwago yankakasa nanga nti agenda kutandika okulwana nange tutandise olutalo. Ndowooza kyekyo kyendabako kaakati wano era olwaleero mbadde ngenda mukomera. Ono ategeezezza ng'emisango egimuguddwako ekitongole kya KCCA bwe gitagenda kumujja ku mulamwa gwa kulwanirira ddembe ly'abantu. Naye Katonda mulungi, enteekateeka ze zibadde zaakuntwala luzira olwaleero naye Katonda mulungi olwaleero ndi wano. Njagala kubakakasa bannakawempe sigenda kuddiriza ekikulu kiri nti jogera ekigambo. Munnamateeka Asumani basaalirwa atunnyonnyodde ebibadde mu kkooti nti bazze bakyusakyusa emisango. Bwe twali wano ku luli baasoma misango mirala, bwe tuzze wano olwaleero ate basomye emisango mirala. Kati bwe tunaakomawo situmanyi oba era bajja kusoma mirala wadde nga bagambye nti babadde beeteefuteefu n'emisango ogenda nagyo mu maaso nti abajulizi olede babadde weebali. Meeya ne banne baakuddamu okulabikako mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini. Anet Nakayibaali yabaddeyo ku Dawot TV, Amasukkulumu. Dr. Serunjoji ogira okulika akaguli. Abahima Cement bafiiriddwa n'obutimbe bw'ensimbi obusoba mu kawumbi oluvannyuma lw'okusuuzibwa ettaka eririko olwazi olwa Mwero nga kigambibwa kuba nti bano bakozesa kampuni ya Optima Mines okukwasaganya emirimu gyabwe
ne kakanate ku bantu ne bafera bufezi nga mwe muli abantu b'emmero ne batwala ettaka lyabwe mu lukujjukujju. Ettaka olwazi kwe litudde liwerako yiika 10 n'omusobyo lisangibwa mu disitulikiti ey'Etoro. Mufumbe abatuuze b'Emwero baddukira mu kakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemeleire ne beekubira enduulu olwa kampuni ya Hima Cement okukolagana n'aba Optima Mines ne batwala ettaka lyabwe okutudde olwazi mu lukujjukujju nga tebabawadde wadde n'ekikumi. Ettaka lino eryogerwako liwerako yiika 10 n'omusobyo nga lisangibwa Mwero mu disitulikiti y'Ettororo. Olwaleero ssenkulu wa kampuni ya Hima Cement Jean Michael Pons ng'awerekeddwako bannamateeka baabwe ab'enjawulo ssaako n'akakiiko akanoonyereza ku mivuyo gy'ettaka basisinkanya abatuuze b'Emwero nga wano aba kampuni ya Hima Cement bakkiriza okufiirwa ensimbi ezisoba mu kawumbi ne baddiza abatuuze ettaka lyabwe. You can take advantage and confuse the minds of members of our community, but you do not have capacity to confuse the gifted minds of the community. I guarantee you that. Bano musanyu eringi balabiddwako nga bateeka emikono ku ndagaano gye bakoze n'aba Hima Cement era nga nti ettaka lyabwe libaddiziddwa. Wadde nga guli guti abatuuze abamu be tusobodde okwogerako nabo balaze obutali bumativu nga bagamba nti tebandyagadde aba kampuni ya Hima Cement kubalekulira olw'enkulaakulana gye babadde bagenda okuleeta mu kitundu kyabwe. Omulamuzi Catherine Bamugemeleire yeebazizza aba Hima Cement okuba n'omutima omulungi ogulumirirwa abantu era n'asaba kampuni ng'eya Optima Mines okukomya obufere n'omulugube. Dealings of Optima were found not to meet the standards expected of a government or of a private company of the state. We have got used to being abused. We have got used to middlemen who get bribes. They take all the money, the people suffer, and we think that is normal. Omulamuzi agenze mu maaso n'asuubiza bannayuganda ng'akakiiko bwe kakyakola ku abo abaanyaga ettaka ly'abantu. 2 commissioners came here with a big group of investigators, and all we are trying to do was to get to the bottom of this. Akakiiko kakyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu eby'enjawulo nga wiiki ejja kagenda Kalamojja. Nduga Nicholas yaliyo ku lwa Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Mufumbe Nicholas Nduga. Tugenda kuwumuzaamu ku dakiika zino ezoolekedde 40 ezakayita ku ssaawa 3 tukomewo n'ekitundu eky'Amasukkulumu ekyokusatu. Abo bali kuba naffe Masukkulumu ku Delta TV ekitundu ekyokusatu tukitandise n'akanyomero akawo omukisa gw'omukono gwo ne musajja wa Katonda Reverend Festo Kalungi. Omukisa gw'omukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okuba ey'omutindo. Andaba era mpuliriza ku Delta TV nze Reverend Festo Kalungi mu kanyomero kaffe kano omukisa gw'omukono gwo. Leero tugenda kusoma mu Buulizi essula 3 n'olunyiriri lwa 22. Kyennava ndabanga tewali kintu ekisinga kino obulungi omuntu okusanyukiranga emirimu gye kubanga ogwo gwe mugabo gwe kubanga ani ali mukomyawo okulaba binaabangawo oluvannyuma lwe. Omubuulizi agambye nti tewali kyendaba kirungi kisinga bulungi omuntu okusanyukira emirimu gye kubanga bw'ofa togenda kudda ate teri agenda sanyukira bye wakola okusinga gwabikoze. Bayibuli etugamba ne Katonda bwe yamala okutonda n'atunuliranga buli kimu kye yatonda nga kirungi. Buli lunaku lwe yatondanga buli kye yatonda nga kirungi. N'omuntu bw'akola ebintu bye kyagala asanyukira emirimu gy'emikono gye. Mubuulizi ono kyava agamba kyennava ndaba nga tewali kintu kisinga kino obulungi omuntu okusanyukira emirimu gye
Lwaki? Kubanga ng'ani ali kukomyawo okulaba ebinaabangawo oluvannyuma lwe. Oluvannyuma lwo ng'ogenze tolira babiri baawo. Naye ggwe ng'ekiseera kino w'olikola ekintu okitunuleko okisanyukire. Nga artist bw'abeera n'akuba ekifaananyi n'asooka nadderi n'akitunulira n'aga yes kyenkubye ekifaananyi kyekyo. Okusinga ffe lwe tuteekawo n'emirimu bw'oba oli muzimbi tunulira ekizimbe ky'ozimbye ddako eri weetegereze kikunyumidde. Ne bw'oba oyozezza ngoye ozaanika n'ogamba zitukudde bw'omala ozigolola n'oziteeka ku hanga n'oga zinyumye. Buli kyokola olina okutunula ngoga kikunyumira omuntu okunyumirwa omulimu gwe. Onyumirwa kyokola? Bw'obitunulako obinyumirwa? Osanyuka ng'olaba kyokoze kirungi? Oddako ebbali n'okola admiration? Oddako ebbali ne weetegereza kyewakoze ddala kyekyo? Omuntu yenna kasita aba ng'akoze ebintu birungi n'abitunulako bw'ati nga bimusanyusa abeera akola bulungi. Kale nsaba Katonda akubire ne bw'oba oli mannimiro genda otunula ga layini z'empijanjalo nzitambuza bulungi ez'ebinyeebwa zatambudde bulungi oba kasooli yayitiridde nga buli kyokola kifaanana bulungi. Waliwo otuuka ennimiro emu n'ogaa naye ani ono yagisimba ng'eri matankani nga mbi ali waba ojja otuukako nga nnungi ng'efaanana bulungi. Ekyo nno Katonda kyagamba nti nno tewali kintu kisinga kino omuntu okusanyukira omulimu gwe. Naye bw'atasanyukira mulimu gwe atandika okufaanana ebirala kubanga bwe tulifa teri agenda kutunulayo kutuleeta mu nsi muno. Mukama akuwa omukisa ng'ogenda okukola ate bw'omala okukola osanyukire mu ebyo by'okoze byokka ate nawe bikuwa essuubi n'essanyu n'ensimbi osanga oba oli awo. Naye bw'obanga tewekakasa ky'okoze nawe basobola okikubuuza nga tosobola kwewako recommendation. Mukama akuwa omukisa. Mawuli okuva mu nsiike ebyemizannyo gavumenti yeewuunyisiddwa okukitegeerako nti abazannyi ba ttiimu y'eggwanga the Cranes babadde bakalambidde okugenda mu kutendekebwa nga tebanazannya mupiira ogwa ttiimu 16 ne Senegal. Bano okusinziira ku ssaabawandiisi w'ekibiina ekifuga omuzannyo mu ggwanga Dr. Patrick Ogwero akasizza nti gavumenti ensimbi zonna yaziwafufa ezeetaagisa n'ensako y'obumbi obubiri erinze bulinzi abazannyi bano babe nga bagenda ku mutendera oguddako okusobola okubeera nga zibaweebwa. Nga ttiimu y'eggwanga yakamala okwesogoloza nnyo olwa ttiimu 16 ezayitamu mu bibinja mpaka z'ekikopo kya Afrika ezindi Misiri obaddewo okutya nti omupiira oguddako kwenzi gw'ennesamba abasimbi bayinza obutalabikako. Kino kiddiridde amawulire agabadde ku mutimbagano agalaga nga Cranes bwe yeediimye okutendekebwa era ne FUFA n'ekikakasa mukutu gwayo olw'ensako gye babanja. Awula gavumenti evuddeyo n'etangaaza nga FUFA ensimbi zonna ze yali yasaba gavumenti bwe yazibawaayo. When I ask, what did they do? Because government provided 100% funding as required. FUFA made submission out of the budget of 4.7 billion, which was the latest figure released by government of Uganda. 3.8 billion was strictly for the national team AFCON participation, which to us took care of the allowances and all the motivations required for the team for the entire period. So we never anticipated another scene like we are experiencing this time round. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekifuga emizannyo mu ggwanga Dr. Patrick Ogwell yawunyizza okuwulira nti abasambi ate beediimi nga mu kiseera kino balina okuba nga bakafuna obukadde bwa siringi za Uganda 5 buli omu. Kino kikakasiddwa ne FUFA ku mutimbagano gwayo. And also $300 was given to the players when they played in Abu Dhabi for that international friendly against Ivory Coast. That said, in total, 14,600 United States dollars, which is approximately 55 million Uganda shillings, has already been paid, and they expect more daily allowances and only bonuses to be earned for the remaining half of the competition. Ono atangazizza ensimbi ezirina okufunibwa buli musambi mu buli mutendera nga mu kiseera kino n'ensimbi ez'oluzannya olw'16 nazo weeziri. They clarified that for the camp which was in Uganda for 14 days,
every day the players were being paid $30. For the foreign camp in Abu Dhabi and in Cairo, per day, for the 53 days, every day the national team players were being provided $150. Each draw in the group stage, which has been concluded for this case game of Zimbabwe, was $2,000. Each win in the group stage, for the case of DR Congo, was $4,000. In the group of 18, there's also provision for $5,000 for the win. FUFA naye etangazizza nga buli musambi bwe yassa ku mukono endagaano ku kye baalina okufuna nga tebannagenda mu mpaka z'ekikopo kya Africa e Misiri nga kwe babadde balina okutambulira. Abasambi ba Queens ng'oggyeko ensako gye baakabawa babadde baaweebwa ensimbi ez'okubazzaamu amaanyi eziwadde $2 za Amerika 2,780 buli omu okusobola okuwangula emipiira. Ekyokwediima kwa Queens kye kibadde kyasookedde ddala mu bbanga eddene kitabudde abaagazi b'omupiira mu ggwanga. FUFA yawakanya edda n'okuteesaganya n'abasambi ku ndagaano endala gye balina okusaako emikono ku luzannya lwa ttiimu 16 oluddako tandika ku lwomukaaga. Abaddukanya omupiira mu ggwanga bagamba nti tebalina siringi yonna ebapangibwa musambi wa Queens kuba bakasaasaanya obuwumbi 2 ku nsago zaabwe. James Manja, Leta TV, Amasukkulumu. Nga tuvuddeko mu nkambi ya ttiimu y'eggwanga The Cranes yo ttiimu ya Uganda ey'abamusayi mutabazanya chess ekumbye emidaala 23 mu mpaka za Africa ez'amasomero nga zino zimaze wiiki nnamba nga zibumbujja wali ku Zanadus Hotel mu Kampala. Emidaali gino gibakwasiddwa olwaleero ng'empaka zino zifundikirwa. Oluyimba lw'eggwanga luyimbiddwa enfunda eziwera mu kugaba emidaali n'ebikopo mu mpaka za Africa eza chess nga kino kiddidde abazanyi ba Uganda okwefuga emidaali mu mitendera egy'enjawulo. Kino kyamudde pulezidenti w'ekibiina ekifuga omuzannyo gwa chess mu ggwanga Emmanuel Mwaka abadde ku mukolo ogw'okugaba emidaali. Uganda ekubye ensi ezazze wano n'ebaleka nga bafumbya miyagi. Tubakubye ne tukukumba emidaali 26 nga atuddiridde ayinanga 23 era eno twala musinga nti mu masomero Uganda etuuse. Abamu ku bazanyi abasinze okutuusa bbendera ya Uganda waggulu abadde Mary Kevin Ndagire awangudde empaka zino nga takubiddwamu mu nzannya 9 amala wangule ekibinja ky'abali wansi w'emyaka 13. Munne Amuswadan Sivakuma naye awangudde ez'abali wansi w'emyaka 15 so nga bannayuganda baala bakoze obulungi mubaddemu Christian Musenze awangudde mu balenzi abali wansi w'emyaka 15 Sako Pido Edwin awangudde mu bali wansi w'emyaka 13. Essanyu lisinze ku bali wansi w'emyaka 9 Suubi Kiwanuka mwawangudde gwa zaabu so nga Jaden Mubiru naye kyakoze mu bali wansi w'emyaka 7 Kisufu. Emidaali sijja gyokka ekikyamudde pulezidenti w'ekibiina ekifuga chess mu Uganda wabula ebitiibwa bye bawangudde omuli Fide Master. Wangudde kategori 8 ku kategori 12 ezibaddewo ng'endala tubadde bakubiri n'abokusatu mu kategori just emu. Kati tukwalifayinze abaana abasukka 3 kugenda okukiikirira kontinenti ya Africa ne Uganda ya 12 mu mpaka ze bayita eza World Schools Chess Championship. Wabula Tanzania teviriddemu awo. Cleophas Charles bwawangudde mbalenzi abali wa myaka 17 ate Mpene Tuto wa Botswana n'awangula mbali wansi w'emyaka 11. Kati abazanyi boolekedde mpaka z'ensi yonna ez'amasomero. James Manja, Leta TV, Amasukkulumu. Muyogeyoge bannaffe mwe bali kuweesa ggwanga lino kitiibwa. Olwayo ttiimu y'eggwanga eggwe okubaka lwefundikidde okutendeka Kwairugogo nga beetegekera empaka ez'ekikopo ky'ensi yonna era nga kigenda kubeera nga olunaku lw'enkya ttiimu eno esitula ekibinja. Cranes basazeewo okutwala emmere ya kuno okwewala emmere embi gye baalya mu mpaka ezaasembayo ez'ekikopo eky'ensi yonna. Abazannyi babadde n'abatendesi ab'enjawulo okumala emyezi egiwera 3 nga batendekebwa mu bukodyo obw'enjawulo nga guno gugenda kubeera mundi gwakubiri nga Cranes evuganya mu mpaka zino. The team is set for the World Cup. We have put things in place.
There's a quota thing that I'm going to confirm this afternoon, but we have everything in place. Today, the team, as technical has told you, have had their final touches up to 11. We have sent them wherever they want to go. By 6 o'clock, they will be back in the hotel where they stay. Kuva mu November tuze twetegekera tournament ya World Cup. Tunya mu test series. Tukomawo netutereza ensobi zaffe. Tuli fit ne injuries intono. Ate so tugana kuzanya. Kitotaka kumuye kiri kimu. Banne abamu feeding abazanya nabo bamutegeera. So enaku ze tulina ezo zijja kuba zitumala okumutegeera. N'okumanya kati yagenda mu Australia azanya ki. Australia mutaddemu ki ekirala ekyenjawulo olya ku kitumanyi. Kituba tunonye okumanya naye okumanya banne kati saawa zino bazanya ki. Balina ki tuba kyusiza ki. Esuubira nti mu nnaku 2-3 ekyo tuba tumaze okifuna. Weewaawo mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuuka ate wetugawunzikidde olunaku olwaleero. Amasukkulumu nno muzikirize ng'anyuke bubimbi g'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 7 wa Kasambula mwaka 2019 badde na munnange Lukyamza Isaac kulaba naffe abategera olulimi olw'obubonero tubagaliza ekiro ekirungi nange kangenda ate ngalangatanye ekiwanga mu ngalo oba omutongole yatongola abatongole obuzukulu wa Katongole naye kajja ate akutwale mu maaso ne programu eyo enyumira abangi. Nze Kefas Mayumba ku ekitongole kya Chameleone ku Delta TV lukeberwa agunde gunde.